n'okuwabulibwa okuva mu ofiisi ya DPP, aba CID n'aba State House Anti-Corruption Unit beeyongera okuzibikira ebituli ebimu mu kunoonyereza okugenda mu maaso. So n'olw'ensonga eyo mulimu abajulizi abamu be twasobodde okuyita okudda okutereeza fayiro zaabwe n'okukkaatiriza ku ebyo ebiba byetaagisa ofiisi ya DPP. Friday ewedde twasobola okuyita Honorable Minister owa State owa Karamoja Affairs Honorable Agnes Nandutu okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID ekibuli, naye teyasobola kulabikako. Naye nga twagala okujjukiza abantu bonna betuzze tujjako statement, oba oli Minister oba Honorable Member wa Parliament oba olimu ku abo abakungu, nti ekitongole kipoliisi we kiba kizzeemu okusaba okweyanjula kiba kitegeeza nti wabeerawo oluusi ebiba bikwetaagisa okuddamu okutereeza mu ngeri ey'okujjuza statement. Information eno gye tuba tukwagalako eba ekuyamba okuggumiza, eba eyamba okuzuula oba omuntu yazza omusango ogwo oba okumwejjeereza oba okulaga nti omusango teyaguzza. So tuba tukuyise nti oyongere okutuwa information esobole okutuyamba mu kunyweza mu kuggumiza fayiro eno esobole okugenda wa DPP alabe oba omusango gusobola okukka muvi oba tewali musango. Bannamawulire abamu mulimu abavaayo buli wiiki, kati leero baminisita 8, enkya baminisita 10, simanyi ono leero yasuze wano. Ebyo byonna bisasamaza, byakusasamaza ggwanga. Ffe kye tukola twafuna statement, tulina fayiro kumpi ku buli omu, buli fayiro yeetengeredde, twaziweereza mu ofiisi ya DPP. Kati DPP mu kusoma mu fayiro n'okusengejja obujulizi, obuzito bw'obujulizi, yavaayo n'atugamba nti omukulu ono n'ono balina omusango era mubanjule mu kkooti. Ngaawo tugenda mu maaso nga tukikola. Kati nga mu kiseera kino tulina basatu abagenda okuba nti bakatwalibwa mu kkooti, we tunaafuna ebiragiro ebirala nti nga ofiisi ya DPP tusaba ate tuddemu twanjule abantu abalala mu kkooti. Ekyo nakyo tujja kuba tusobola okukikola.